sente ziri mu kutokomoka zigenda ensawo zaffe zonna zonoonese ffe batuyita bazaza bags era batumanyi ku mutimbagano gwa TikTok tufiiriziddwa sente mpitirivu nnyo ezitabalika emaali etokomose kubanga tubadde tulina zi storage muno munda zonna zifudde naye kati essaawa zino enkuba etonye gwolina gw'olabako waliwo yatusaasidde no one naye gavumenti sente zesibegabira abantu abala lwakiyamba omuntu wa wansi ono omunaku eyo ndaba bayitamu bwisi batambula butambuze banoonya birala embeera katabake sisi ebagoba abantu ku kkubo abatembeeyi ne babagoba kati babagoba lwaki tebafuna solution naffe ne batuyamba ng'ebaba nti bali nkyajja okulongoosa Kampala ne batuyamba ku myala amazzi mulabe waggulu awo mbatengera mukuba ekiyinja oba ekkofulo gye mbadde nkute mu ngalo omusajja oyo talina makulu mumulaba awo ajja n'azimba ayambala t-shirt emu takyusa so ngeri gyatakyusa ngoye ng'ayambala olugoye lumu byebizibu byatuleetedde bakyogera apu tukunamidde nebasukuba tubakunamidde efe obusuku tulina bungi apu tukunamidde goge mazima hamu atuyambe tukusaba busabi tetulamiteganiyo nerabe mali yaffe efiiriddeeyo tutunako eri mu maduuka emali yonna egenzeemu amazima bali bakola batugamba banazimba ebizimbo mwala gulyatereera naye laba pressure nga twagala tufaye mwagala mulabe nga tufa basajja mmwe mwagala mulabe nga tukaba mwagala mulabe nga tufa mwagala mulabe tulyewa basajja mmwe byonna mubikoze mwagala tulyewa basajja mmwe mwagala tulabe nga tufa ebintu by'abantu ebifudde ebintu byaffe byonna biweddewo okiwulira kawansi engato zizino tuzikwatidde mu ngalo balowooza ffe tetutegeera batufuula basiru hamu atuyambe bambira Uganda esinga Bulaaya hamu atuyambe twabakola kinaye lwaki abasuubuzi mututulugunya nemutulugunya omusolo nemututulugunyisa mu bizimbe omusolo ffe tusasula omungi amaanyi ge bateeka ku batembeeki tebagateeka ku mwala tuli wakati mu kibuga Kampala mu kaseera kano enkuba yakakya ebadde efudde emba mu kaseera kano naye wetwogerera abasuubuzi abakolera mu kibuga Kampala mu kaseera kano embeera si nnyangu amazzi ganjadde buli wamu mu maduuka ag'enjawulo wano wendi bamanyi wano ng'ova waggulu ku Gazalande nga basena amazzi kubanga bagajja mu kaseera kano naye nga wetuukidde mu kaseera kano wano wola abantu babadde wajjudde amazzi naye mu kaseera kano wetwogerera balense generator oba pampu ezisika amazzi mu maduuka ag'enjawulo wano sayidi eno nagibu jangu wano this side abantu baligezaako kubanga bajjamu amazzi mu maduuka agabadde ganjadde bw'otunulira this side wano amazzi gajjudde mu maduuka g'abantu abantu bagezaako okulwana okusikamu amazzi mu maduuka enkuba eno etonye kutandika ku ssaawa zibadde ssaawa nga 9:30 wefudde mbi etonye likubye essaawa nnamba naye wetwogerera essaawa mu kaseera kano enkuba ekyatonya mu kibuga Kampala naye nga bizinesi z'abantu zanjaddemu amazzi ekibuga kyonna wetwogerera buli alina bizinesi ng'akolera wansi mu maduuka ga wansi wetwogerera essaawa zino embeera si nnungi nga bwola abantu bagezaako kubanga bajjamu amazzi mu maduuka mu mbeera si nnyangu bagezaako okutaasa emaali yaabwe bagezaako kubanga banunula emaali yaabwe wakati nga amazzi agayingidde mu maduuka gano naye nga enkuba enetonyedde kumpi essaawa nnamba mu kaseera kano naye bwetwogerera abasuubuzi batanze kubanga bajjamu amazzi mu maduuka gaabwe mu kaseera kano naye kino kiraga ki wakati mu kibuga Kampala nga amazzi enkuba bwetonya ne ganjala maduuka g'abantu mwe bakolera bingi nnyo birina okubanga birongoosebwa mu kibuga Kampala wakati nga abakyatereeza kubanga bajja abatembeeyi ku nguudo naye bw'otunulira embeera ng'eno boolaba emabega wange wano embeera etabuse abantu enkuba etonya olutonya lumu lubadde lwa ssaawa ng'emu naye bwetwogerera enkuba erese nga eyonoonye kumpi buli kimu abali mu maduuka wano abakolera wano wansi bizinesi ez'enjawulo naye bano bo kinagikula nti bano abakolera naddala ku sayidi wano sigwe gusookedde ddala okulabika nti enkuba ebakosa mu mbeera eno nga bw'ogiraba wano
saidi wano era nga bwoba oyingira wano maduuka gonna embeera Najibu soko gye wano olabe Najibu semberako wano kati nga boolaba wano abantu bageza kuba nga bataasa emaali yaabwe amazzi gagiyingiridde mu kaseera kano kwegamba Munnayuganda ayina bizinensi akolera wano mu kibuga Kampala wansi downtown embeera gyayitamu yeeno amazzi okugambye enkuba eno etonyedde eddakiika essaawa ng'emu nnambirira ng'eri mu kutonnya wano naye bw'otwogerera abantu bageeza kukolabika nti bataasa emaali zaabwe abalinamu ensawo abalinamu engatto abatunda engoye abalina bizinesi ez'enjawulo bonna nga boolabaawo mu maduuka ag'enjawulo bageeza kuba nga bataakiriza emaali yaabwe naye ng'amazzi go gakyali njabuuzako n'abaana bali abakulu mugye baleko taata kugamba otya todduuka taata obulamu buli butya kino kyamisana kyaggulu byonna byose olidde lumu bigaseewo ogase lumu bigaseewo yaye owaye tutuulire embeera nga bwebadde eno enkuba etonyedde ebbanga ki dakika nga 3 dakiika 3 gegalesekana amazzi mubadde muno mugenda okulanga amazzi ganyingi amazzi go gabadde mangi okusinziira ku bulijja agatonnya enkuba etonyedde dakiika 3 yetagana amazzi katolo singa etonyedde essaawa nnamba kibadde kityo kubanga n'obuduuka dakiika 3 n'obuduuka levels eza wansi zonna gazibise twategeezerwa nti baakola omwala ogufulumya amazzi okuva mu kibuga Kampala wali wansi Kohamu essaawa zino bw'olaba nga amazzi ganjedde wano twalimanyi nti enteekateeka tereera baatugamba nti ebinnya ebitwala amazzi babizibikira naye kyakati ate babigira bugizi amazzi gabadde gagira ku sipiidi nnene kakati mmwe nga bakolera mu kibuga Kampala kino kibaleseewo byaddala emaali y'abantu eyonoonese mazima mwandikopyeku kamera ne mukubako biri ebizimbe kubanga zo basementi zo tewali kyesigaza abantu wedda baggalawo bugazi nga tewalina kye bataasa olwedde gazze sino busugu egusoose wano kubanga mwanjaala amazzi gwakubiri embeera eno mugiwangaliramu mwageza kukulabika enjawulo eziiza amazzi era gasigala ganjala amazzi go gabadde mangi ne muno bwe twazimbawo badde tebusobola gawanirira kati bujja bweti mwe muddawa kuba kati ndaba gabadde mangi musigala mundu era kati tuba tulina kujja otaasako byotaasa kuba tosobola kuleka maaliyo ogitunuulire ng'egendawo eka otaasako kyotaasizza n'ogaleka negayingira negakuba bigakubi kakati mu mbeera eno abekikwatako mubagamba kikuba amazzi go geeyongedde mu kibuga dakiika 3 busatu enkuba amazzi negalegama tetulina kye tubagamba kuba baasuulayo gannagamba bo bakimanyi ekitufaako bakimanyi balina kujja kuggulawo ne bayogera n'abantu kale sewo abeeno omukyalo oli yayombye buyombi naye abeeno bano bakyali bangendera okujjawo ne mbasizze kusuubula naye wano wenyimiridde gwandaba essaawa zino oyinza okulowooza tuli mu Semayanja Victoria mu kaseera kano owaye muno tomutya amasanyalazi gayinza okubakuba atwagagyeko dda embeera eri etya wano embeera mbi nnyo nga weegiraba twalowooza nti batukoledde omwalo ogutwala amazzi naye kikisigala ekizibu kyekimu kuba guno si gwe mulundi ogusookedde eddala okubanga mufuna ekizibu bwekiti omulala tebannabagumaliriza kati emikutu egitwala amazzi mwala teginaba kuzibukuka amazzi gatambule nga we galina otambula kyekizibu ekiriwo kati bw'otolaba nti kino kizibu kyamaanyi naddala mu abakolera wano embeera tusabe nti embeera bwenaaterera nga bamaliriza okuzimba omwala kati enkuba nesigala ng'etonya bweti mu kaseera kano kubanga tuli mu kaseera ka nkuba tugenda kukola tutya era tulina kwebeereramu bwebeerezi abalina ebintu wansi ne babyambusa waggulu nawe mwazimbawo dda wano era embeera tugyetegekera munnaani galaga nti gatuuseeko ne ate waliwo gatonya ne gayisaawo ne gambuka eno waggulu ate kati n'ekirala kenjagala okuyisaawo kasente kaffe mu bukulembeze ke yata tekanaba tutuukako eno kafuluma oba tekanaba batugamba kafuluma naye tekanatutuukako eno fe abaafirwa emaali yaffe ate nerwali ndaba ate emaali egenda kuddamu efe yafuddeyo naye emaali efuddeyo nebadde wansi tusigaze ezo zolaba zokka eziryawo waggulu bino byonna tolaba mulimu tutereka ebintu byaffe twazimbawo akasenge byonna ebintu byonoonese byonna
Buno sube kusookedde ddala nga mufuna ekizibu ekiti mugenda kola mutya buno kyemanyi mulinga mulundi gwakubiri embeera ebe efaanana bwe embeera efaanana bweti tetumanyi tetumanyi era tulina kulwana ne tuzzaawo ebirala tetunaakola ki bali mwogera kasente kamu akafuluma okubalirira mu maali yayonoone ku mulundi ogwasooka tulina 11 kye twali tulabyeko yadde olwataano tugenda kukola tutya ffe ng'abasuubuzi abawangalira abasuubuzi abawangalira wano simanyi kiddako ebigambo bibaweddeko ebigambo bye bituweddeko gamba bekikwatako kuba kati ffe omulimu ogwaffe yadde mutugoba tugendere wala kutuusa ddoboozi gwe kikwatako eyo abatulaba essaawa zino tubadde tusaba ako kankaleke kalese ako kankaleke nkesigali naye nga wenjogerera omulungi atulaba essaawa zino gy'otulabira yonna mu kaseera kano abatuuze bano bageza kuba nga bayoolamu amazzi naye amazzi nga tegaggwamu gavaawo amalala owaayi amazzi nga tegaggwamu mwakase n'amazzi twazimba nga ne tulowooza amazzi kati engeri eri gye bazimba emyala kati gajja tukuba ne tuzimbako akagundi akatono amazzi galeme kuyingira eri munda naye kati ne tugamba tuzimbeko wana amazzi galeme kuyingira tutereka eri bintu munda olaba mwana awase n'amazzi awo bwe tubadde tutereka ebintu naye byonna byatobye namuno munda ebiriyo byonna byayonoonese enkuba neemala etonnya ekiro nga temuliiwo guba gutya ate luli era yatonya ekiro ffe tetwakwasa mweno yonna maali mpade twakagifuna bupya eno maali mpya si eno enkadde eri enkadde yonna yonna yayonooneka tetwafisaako n'akamu kitegeeza nti bw'oba toliiwo ekitegeeza mwebaka ng'emitima gibali eno nga gituli ku bizinensi zaffe so bana embeera bwetyo bweri mu kibuga Kampala downtown bizinesi z'abantu wetwogerera mu kaseera kano ziba z'okubanga abamu bakosebwa buli omu ali sebo nedda tondetera bizibu nkyagala okuba nga ndyako sebo nga ndya tuli mu kibuga Kampala mpozi kino ekizimbe kye bayita batya palisero awasibuka ensawo z'abakyala ebintu by'abakyala engatto buli kimu byonna ebyabakyala bisibukawa naye wadde ono omusajja ono sekuyitale jeno jangu sebo omukulu jangu tunula eno taata ugamba otya taata olambuli butya bagambye gwe sekuyitale jeno waawa wabatembeeyi embeera nze wenjogerera abatembeeyi bo babajjawo ku street wano kati omwogezi oba saabawandiisi w'abatembeeyi embeera eri etya okusinziira nga bwogera kati saawa zino abamu ebizinesi zifudde embeera nga weeriwo gamazima si nnungi kuba essaawa kati babadde bagamba batereza kibuga n'essaawa yakati embeera yombi ddala kuba n'omuddo gugwo gugenze n'enkuba gwe bakateekamu esebo gugenze n'enkuba emyala gyazibye okuba emaali y'abamaduuka muno kati ekiddaku ekiddako simanyi kuba simanyi ga mazima ekiddako naye sikitegeera ssaawa yakati embeera namwe mulaba ndabe tulaba ndabe gavumenti etudduukirira mulowooza obuzibu buvudde ku kyo kubanga amazzi ganjala amaduuka g'abasuubuzi omwalaba emyala bagiziba kyekyaddala emyala bagiziba ate batugamba nti bakola emyala gitambula bulungi emyala bagiziba omugagga yabeera eri waggulu n'alingiza ekifo eno kasaakiraba ekifo eno ngalaba byonoonese nga yeewamba ng'abula kyenyinza okugamba omusana guba gwakalabikako abeerawo waggulu ng'alingizaako enambula enkuba olutonnya bweti ge mazima nze njogera amazima baba kyekyo wama divorce kyekyo oli yali omugaati ayogere naye wamasoko gyotubuulire ekizibu buzibu buvudde ku ki mu mbeera eno obuzibu ne mungu abumanyi ssebo ekitegeera kyogamba mungu tabimanyi ebirimu mu mazzi wano amazzi gateeka kutwala ffe gaga amaduuka gaffe naye obuzibu si haamu obuzibu yaani obuzibu mungu abimanyi bino byonna kyogamba tamanyi tusiiba anti kati kyagamba mungu wano amazzi gano tusobola kulwana nago ne gatayingira munda obuzibu si haamu kiggundu ng'omuagambye nti haamu kyamisi kiggundu mpulira buli omu akuba agamba kiggundu yaleeta embeera eno biki kuzimba ku mwala twala tugende ekitegeera
Mungu yamanyi lwaki kikoze ekikiri bwe kityo. Kale ssebo tuli mu kibuga Kampala badde nkutegeeza Najibu tutambulemu mpola mpola twongere okulaga abantu amaduuka ag'enjawulo agakoseddwa mu kaseera kano ak'enkuba wakati ng'enkuba ebadde etonnya embeera bwetyo bweri gwe atulaba essaawa zino waliwo ebizimbe ebimu byo bigaddewo sayidi wali tebakkiriza ndowooza embeera yonna kulabika nga tulaga embeera egenda mu maaso naye ffe bwe tuli okuba nga tukulaga embeera nga bwetambula mu kibuga Kampala bwe twogerera amaduuka go ganjadde bwanjazi bwe tutambula okwetoolola wano wonna amaduuka ganjadde bwanjazi amazzi kiri kitya kanzijaawo kanje mbabuuzeeko bannaaye kiri kitya ogamba otya baaba bitambula bitya naye gwe kyekigenda mu maaso wano mu ggwanga butasima myala batukolera omwala wano wansi guli wagwogulabako baguziba kuli ekizimbe nekyali badde kikulu ne basimana omwala amazzi ne gayingira wansi paka mwala kati kano agava wano gaddawa gava waggulu ku Jinja Road yandowooza sente ze bali mu kuwa abayimbi abo baliri pazo biki bajje basima ekibuga bakitereeze sente ze bali mu kuwa baliri pazo ezo ze bali mu kuwa abamanyo ga yero bajje batereeze emyala amanyo ga yero bungi sente z'amazzi aluli bazibba batugaba bazita tezaatuuka tusasula omusolo mwawandiika buli kimu ekyafa generator yiyo yafa ne tugula empya nakati era tugenda kuddamu tugula empya sente ziri mu kutokomoka zigenda ensawo zaffe zonna zoononese ffe batuyita bazzaza bugs era batumanyi ku mutimbagano gwa TikTok tufiiriziddwa sente mpitirivu nnyo ezitabalika emaali etokomose kubanga tubadde tulina zi storage muno munda zonna zifudde nga buli nsawo ya mitwalo 10 zifudde mulundi gwa kusatu tuli mu kufiirizibwa sente zaffe tugenda kola tutya mu kaseera kati enkuba eddamu neekomawo President Museveni yatugamba agenda tuwa sente ne tulowooza tunazzazaawo banka zitutwala amalooni mangi bannange tetumanyi kyakuzzaako kuguna omulundi tetumanyi naye byebizimbe bisituka emyala tebizikira bisiba bisituka naye ffe ebyaffe bye tulimu ate nga we bifa byebyo ebigambo byaffe abazzaza owaayo gano amazzi gabatwalidde ebbanga kyokwanga mugatuusa kwenolevo ezinonosa najje busembera funa woyita obitemuko tulabe wano abantu balage bulungi ezino zonna ensawo kati zifudde n'okusooka zezimu kuzasigala ne mukulu yoluti nga zifudde tusigazaawo n'ebikono ebimu era bizizemu okufa ozira zino zonna nsawo zonna zifudde zino amazzi gaziyingidde zino zonna nsawo zonna gazisse kati baagala ffe tukole amazzi mwakayiwa amazzi kugenda kuyiwa wabweru ndaba tegaggwayo gabadde genkana kyo kade gayita eno waggulu katolo enkuba lwetonnya mwe muddawa kuba gayinza okutwala obeera waggulu ku bimeeza taa bino byonna bimenyesemenyese weda gye tugomye mazzi gabadde mangi mwana batereeze ekibuga kati ki ekirina okukolebwa mu kaseera kano ffe nga abasuubuzi okulabika ntuganyirwamu kulabika nti embeera netuddamu tukoye buno obugambo bwa sweet talking tugenda bawa sente tugenda bakoleyo ku bya ddala bajje basima omwala mu kibuga nga luliwo ekyalinga ekkubo liri wansi nga mazzi tegayingira bwe kyali mu kusooka bave mu bino ebya sweet talking tugenda bawa sente tezijja tugenda bawa tezijja bajje batereze ekibuga n'abasuubuzi bawe sente zaze babagamba ziringa eziri ku nfudu esente zigira ku nfudu ziri ku nfudu biliyoni 20 nti ze baata ne tugenda mu mitingi y'abasuubuzi ne twewandiika amanya ne bagamba wiiki ejja bagenda tuwa buli kanaku bongera wiiki ejja ne bitusobera naffe ne tugamba tugenda kubaawo tutya mu Kampala tugireke tugisuulewo tuwira tugikoye tutuuse basement zonna zijjudde buli basement buli muntu ali mu basement side eri kikambwe nene waffe twakayoola era gago gakyagaaniddemu tulina osiimula emigongo gituluma engoye tuzikyusiza tuguze endala bannange kati tukole tutya ahali basebo kati ffe ensonga ata tuzituusizza era abantu baddeko nga balaba abasinga naddala ku TikTok kuno ntimanyi n'abakulu babirako nga basiriikiridde nga balaba embeera bwetambula bakolewo ekiddako bave mu bigambo bya sweet talking si kwe tulya batereze ekibuga nga bafuddeyo ku batembeeyo kubagoba n'obakwata basiba baffe ku kibuga osima emyala n'ogigogola emyala mitono ate ebizimbe bingi bwe gaali gayita abantu bazimbawo dda basime emyala babeereyoko serious tufiirwa buli kaseera tebatusasula ate nga ffe tubeezaawo eggwana tusasula omusolo
musolo gwimirawo kufa abasuubuzi ate okuba nti batukolera service zetwagala kye baagala mwana abatembeeyi bo babajjeyo ku nguudo babajjeeko amaanyi ge batadde mu batembe ge babateeka ku maanyi mu kusima emyala n'okutereza ekibuga n'okusindika akasente kaffe katuuke akasente mu kabanja bave mu sweet talking balete ssente naye nga sente zo zaafuluma sente zaafuluma batugamba zaafuluma kabanda yatugamba zaafuluma naye sente oba zaawagamira wa banaye tetwamanya twalinda sente nga sente tetuziraba nakati era bagenda twongera tetumayina kuno mulundi gwakuliwe kati ziri nakutuuka kati n'ebirala byeyongeddeko banatusasula biliyoni 10 mugira mulongoosa banna kale banna embeera bwete weeri tuli wakati mu kibuga Kampala embeera nga bw'ogiraba embeera eri bulala embeera yatabuse dda mu kibuga Kampala yonoonese dda okusinziira emaali y'abantu etokomose era guno mulundi si gwe gusookedde ddala okulabika nga ekibuga kibeera mu mbeera eno bweti wakati ng'emaali y'abantu efa ng'omukyalo oli bw'atugambye embeera bwete weeri kakati waayi taata gyebaleko embeera ng'etabuse embeera yombi nnyo nnyo nga bw'ogiraba era naawe kati olaba kati ate twogere ki tulina ennaku n'ennyiike ku mutima y'amaanyi nnyo Najibu soko jeno katono kakati soko esaawa zino mbadde nvuddewo oli omukyala n'agamba nti mwafuna enjegere yayitawo nawasubira obaluyirira esaawa zino anagamba kasente temukalabanga sente baazitusuubiza ne bagamba bagenda tuwa sente era ne bagamba sente baazitadde naye sente tezitukanga wansi oba sente zabulya mu bbanga tetumanyira kumanya kati era kizeemu nga bwolaba edduka osobola okulaba byonna bibyo bitobye byonna byonna ate nga tuguddemu n'omuyego guno gw'okukola ki ogw'okutujja ku gundi ku disipule kuno oyo wuuyo abadde avudde ku street nga atandise okugira nafuna awe bamuteeka mu dduuka zizo engato zonna zitobye emaali yonna efudde tuli bubi batuyambe tuli bubi enenjega yakubiri twali tukyaliko eri enkadde kati guno gwakubiri andi kati guno gwakubiri tetumanyi ne sente ze batusuubiza tezituukanga nakati tezituukanga tuli bubi batuwe sente tuli bannayuganda mu mbeera eno tugenda gikoleramu tutyanga buli kaseera enkuba lwetonya tubeera mu mbeera bweti embeera eno balina okufuna ba inginiya abasobola okukola drainage system nga y'amaanyi nnyo ng'amazzi tegasobola kuyingira mu maduuka g'abantu naye okuva ebaaziba omwala guli amazzi go gayitiridde okuba ebazimba awo amazzi go gayitiridde drainage system wano wabeerangawo omwala omunene balina okuddamu ne bazimba omwala ogwo baki ne baguzimba nga guli mu fuuti 2 okuva wansi ti amazzi ago bwe gajja galina okukka wansi ne gatambula gano gaddawo agayita wano gana amazzi anti gava eri bwe gabuuka eri bwe gasukka wali eri nga tegalina we gayita ne galyoka gajja wano mu maduuka ne gayingira amaduuka kana kafuleje kana kali wano katwala amazzi gana gava waggulu ku kizimbe naye omwalo omunene gwo gwafa twerwanyeko tutyanga ffe naddala bawangalira mu bizinesi zino tetwerwanyeko gavumenti yetuyambe tetulina tugenda kwerwanirako nga gavumenti tetuyambye abatembeeyi babagiddeko ku nguudo abatembeeyi batuyambe babajjako abantu buli omu agamba batambula bulungi naye nga kyo bizinesi era kikukosaamu akatonotono naye era tujja tambulirawo nga bwe kiri katwagalize okusena amazzi okulungi amazzi go tugasere pulira n'emugongo gunnuma tuwumuddemuko kale tukyagera maaso embeera bweti bweri wakati mu kibuga Kampala tutunuulira embeera nga bweri ate embeera eri eno odduka olagawa owaye kiki ova kuwuga mbadde awo amazzi nigaja mangi nnyo amazzi gatukoze bubi ekizibu oluganda lutono naye nga mujja kunfunira awo naye nga gavumenti mutuyambe amazzi gabadde gantutte nenvaayo kati saawa zino kirabika ngenda kumala naku nga 10 nga sinaaba emaali iyo yona yiyo laba amazzi engato gigenze zona gigenze kati tuli awo tetumanyi kiddako kakati saawa amazzi mangi nnyo tulabe saawa zino embeera gyolaba ino si AI mutera okugamba nti tuliko AI gano amazzi gennyini gatuukira ddala eri
amali afegenze amazzi gabadde gantudde amazzi gakoze gatya alo bannange ensonga gavumenti bannange tunakatya ensonga ezibaddewo za butembeyi ng'abatembeyi babagobaganya olwogamba nti bafaanaganya bubi Kampala bwera Kampala afaana bubi olw'ensonga y'abatembeyi nenze ensonga gye mbadde mbuuza ku kye tulabe wanene Kampala n'ebizibe bino okujjula njawulo ky'ogoba omutembeyi n'embeera eri wano bweti bannange gavumenti azimbye ebintu yesu azimba ebizimbe bunaku ayimusa ebizimbe nenge ebizimbe byayimusa tamanyi nti samutemu ziba bikosa ki abantu abalala kuba kati amazzi galemera okugenda eri mumwala gyabadde gagenda kati gadda muki mu bantu na mu bizimbe so yene ensonga nsubira olaba amazzi bagasenda ebintu obiraba basobola okuba nga bajja amazzi gasobola okuba gayitawo gavumenti etuyambye eki egobe abantu abatembeye ku makubo etugobye fenafena situgezaako tuddeko eno mu bizimbe nebikoze eki nawe biganye bannange gavumenti tusaba obuyambi gavumenti ebintu bingi ebifudde bokisi nyingi ezigenze ez'ensawo bokisi nyingi ezigenze ez'engato z'abantu ebintu by'abantu ebigenze bannange embeera ekyokojo tubuulire mwe mukolera wano embeera eri etya omuntu omusigira ekifaananyi amazima kamera amadde nkusaba otunuze wali mu dduuka oliraba liweddewo amazzi gajjudde engato ezisinga zigenze engoye ezimu tulembese nnembeke embeera mbi nnyo kati olaba kino ekintu bakiguddewo bayiwamu omwala bayiwamu amazzi naye nga tulaba abandi badde bakizimba bulungi okubola amazzi okuyingira ennyo si kyo gano agayingidde ndo gavaawa kati wegajjula wano weewati jjukira kino ekintu kirina space amazzi gasituka ne gadda muli olaba enkuba kasetonya bweti mu dakiika egi gaba gajjudde so wano weetaaga okukola then n'okutereeza emyala amazzi ogagenda okuyita kubanga ekyamazima gye bujja kati singa obudde badde buzibye tube tugenda sanga buli kimu tewali era kyembadde neebuuza nti eno enkuba y'okutonnya nga temuliyo nga mugenze waka every time enkuba weetonnya nga tetuliiwo tusanga amazzi gajjudde waggulu yes kati abakeera ku 10 bajja ne bagayoolayolamu naye gabeera mangi nnyo ate kisinga n'okuluma gavumenti erina kyeyinza kukolawo wadde okusaasira abantu kuba kati mweno situation bwetu bandibadde badduukirira ku bantu imagine bali mu kuyola buyoozi buli amazzi gabasalako negonona emaali yammwe gavumenti nevayo ne basuubiza okubaluyirira emaali akasente kalabikako tetuwanga wadde 10 tuzemu ne tufunira njegeyoko baatutambuza ne batuwandiisa amannya twawandiika amannya tebatwadde ne10 wabula balina abantu bebayitaka mbu abali special bo be bawa ku ssente abali baleekaana ennyo mu kamera bo bawa ssente ne basirika naye ffe gavumenti ejja nga tuyamba wadde tuwadde 10 naye nga ffe bantu beyandisoose okudduukirira mu kaseera kano enkuba bwesigala ng'etonnya bweti mwabakolera wano bizinensi mugenda sigalawa tugenda bivaako buvu tosobola kuba ng'etonnyayo netunya n'ekyemmaali yonna ng'egwago n'obeera ng'osubula bikadde ng'emmaali bweyonooneka tekiriiyo bannannyini bizimbe bajje basooke batereeze wano okitegeera then ne gavumenti etuyambye ku myala kubanga we pay a lot of rent gwe tusasula omungi okubanga tusobola okubeera affected every now and then n'emisolo okitegeera abali wano babeera muno nga bayitamu nga baagala misolo okitegeera naye kati essaawa zino enkuba etonye gwolina gw'olabako waliwo yatusaasidde no one naye gavumenti sente zesibegabira abantu abalala lwakiyamba omuntu wa wansi ono omunaku eyo ndaba bayitamu bwesi batambula butambuzi banoonya birala embeera kati abakesisi ebagoba abantu ku kkubo abatembeeyi ne babagoba kati babagoba lwaki tebafuna solution naffe ne batuyamba ng'ebaba nti bali nkyajja okulongoosa Kampala ne batuyamba ku myala amazzi ne gagenda yes basaba ssente buli kadde zakasasiro oba balina kye baagala bakikola lwaki amazzi gabalemeredde okutambuza mu Kampala muno batugamba nti bakola omwalo omunene ogutwala amazzi kati gano gwe gagenda gaddawa kasita nammwe mwerabirako mutulageewo gye gagenda kasita nammwe mwerabirako mutulageewo amazzi gye gagenda wa omwala gwe bakola galiwo amazzi agagenda kati emaali efudde eweddewo wano twakafiirwa emaali emirundi guno omulundi gwa 3 nga tufiirwa emaali kubanga kyamazima enkuba wezze eyise buyisi engato zonna ezibadde awo zigenze ebibokisi yonna ebibaddemu engato awo zigenze nga abaana bagobangobe naye nga tebasobola zigagoba okitegeera olaba eri edduuka eryo olaba amazzi gadde gakoma waggulu engoye ezisinga zonoonese tuzikanuzeeyo waggulu okitegeera
naye nga ddala abaana badde amazzi nga gabakoma muno naye nga okwogeza amazima gavumenti lwaki tetuyamba netuwa ssente kati esaazo tugenda kukola ki datusasula rent olunaku lwe tutasula rent leero n'enkya omusajja agenda kera ku makya nga ayagala ssente ezimu zigendedde mu biveera nga tupaka okugyayo ebintu emaali ne ssente zigendedde yes kubanga obala rent nogaako omuteekaawo osooka omayiza ebyokola omutwaleyo omusasule amazzi gazze omulundi ogwo buli kimu kigenze bugenzi ssente zigenze okisege ate gayingira speed mu dakiika egi gaba gajjudde enkuba etonyedde dakiika mmeka enkuba etonyedde dakiika mmeka singaana naye mu dakiika ezisoose 10 amazzi gabadde gajjudde mu dakiika ezisoose 10 kasita wano wajjudde amazzi ne gajjulirawo okitegeera naye laba Museveni yandibadde kino akiraba n'ayamba ku basuubuzi kubanga yatusuubiza otuwa ssente kakati nga bwe yatusuubiza nga bwe yasobodde okuba YouTuber n'akituukiriza mbadde nsaba mu buwombeefu obungi naffe atuyambe atudduukirire yes kubanga mu butuufu every now and then we are affected tulina abaana bosasula school fees tulina family ez'okulabira tetusobola kubeera bwe tuti kale maama embeera bwetyo bweri abasuubuzi bali mu maziga meereere bizinesi emaali eweddeko abatunda engato basunda engoye buli kimu wetwogerera essaawa zino wale tusimanyi yegenze mbadde musere za mugaaga sawa zino simanyi kati n'emaali nayo naye wano ndaba amazzi gasinze nnyo wano anti kati fe tuli affected nkugamba eri edduuka singa ozze kuba nze nkolera omwo singa ozze libadde lijjudde okitegedde buli ngatto yonna ebadde kwobwa obuuma egenze zonna ebibokisi kati olanga ebokisi ey'engato yonna ebadde awo negenda kubanga amazzi gayingidde mu dakiika 10 enkuba kasita etonye bweti ne gajjula wano mu dakiika 10 amazzi gadde gajjudde awo okitegedde tugenze okwebuza byo tutuyole tukwate ebintu tuyole ebimu bireeyo waggulu tubikanizeeyo waggulu nga bigenda engato zonna ezisinga zonna zigenze eyo loosi namba engato empya kati essaawa zino mulina okuddamu okusuubula ate enkuba ekyatonnya tulina okuddamu okusuubula ate enkuba ekyatonya kati ŋŋamba tugenda suubula mpaka ddi nga ebintu ebyonooneka nga ne gavumenti tetubeereddeewo laba wano ewafaanana tebisobola ebitoba tebiddawo nga bwe bibadde ago amazzi ogalaba gayingira mu lugoye tegavaamu ebintu bifa bufi kati bino nga bwe biyingiddemu amazzi tebigenda kuddawo akatebe bigenze zino zonna engato ziraba kati bigenze ebifudde tezigenda kuddawo ate kati luli obadde osoogitunda nga batembeyi bali ku kkubo okuba kati ezo batutunda layise 55 kakaaga 445 naye kati tetukyasobola nga wezifudde kati zigenze olina suubula maali mpya kale bambi tweyanza katulabe naffe embeera kasaffe tuusuusiza eddoboozi lyammwe abasuubuzi ogambe ba YouTuber kasente bakafuna ba YouTuber kasuku mbadde nsaba ompe ku ssente nange bampita Namakula mbadde nsaba bambi ojje ompe ku ssente zibafunye nange nnwaniriraako kubanga ba YouTuber by the way ba YouTuber babawadde ssente kubanga mutuusa obubaka sikyo kubanga muli bavunanyizibwa yes yensonga ati babawadde ssente kubanga mutuyambako kati mutuyambire ddala byakatwogererwawo nga bazikira it is okay kirungi kubanga ate mwabatudduukiridde tola nti mwabatudduukiridde exactly kati it is very nice okuba wa ssente kuba ate mwe mukikola mangu kasuku mpaayo ku ssente nze Namakula bambi mpaayo ku ssente kuba biweddewo emaali eweddewo kasuku mpaayo ku ssente mukwano noonyaako ajja kuwa enamba yange ngenda gimuwa kale enamba ngenda kujja nayo kasuka omukyalo ono mwe ku ssente ayagala ku ssente bilioni 5 naye embeera bwetyo bweri mu kibuga Kampala bwe twogeredde essaawa zino emaali y'abasuubuzi efudde eweddewo bw'otunula Najibu wakulengeza wali munda olaba nga tolina woyinza kuyisa yadde kigere emaali amaduuka gonna ganjadde tolina w'osobola kutambulira naye guno si gwe mulundi ogusookedde ddala kulabika nti abantu bano bakosebwa mu mbeera eno okutwalira wamu naye nga tuli wakati mu kibuga Kampala bino byonna bibaddewo olw'embeera eno taata omukulu ogamba otya kikinga okutta enjeyo okutta ebirongoosa mbeera ebadde etya nnaku njereere na biwoobe amannya Ssaalongo Kawoowo omusuubuzi w'e Kampala ebintu bino bitwennyamiza bwe tubiraba bwe tuti kubanga bajja batugamba nti protect the gainees naye bw'onoonyereza ekintu ekiri mu protect the gainees
kakati bino bye tutandise okukola ki era bye tukuuma munnaaye essaawa ya leero executive director KCCA enkuba eyasooka bajja ne beefuula nti balongoosa era bagogola emyala era bakola emyala emirala eminene egisobola okuyiwa mu mwala guliki essaawa ya leero ekuba kuwemuka bawemuse era bwemba pulezidenti w'eggwanga era singa Idi Amin akyaliwo omugenzi Katonda amusaase tuli mu kisibo yali musajja musiraamu nti Katonda amuwe ekiwumulo kirungi gyakola ki gyali essaawa ya leero abantu abamu bandikwatiddwa mu kibuga singa nga oli mukulembeze kyogira okimanyi kyofuga okimanyi essaawa ya leero abantu bandikwatiddwa lwaki ngamba nti bandikwatiddwa essaawa ya leero ekitongole kya KCCA abantu abamu bandikwatiddwa ng'abakulu bakuba n'abato bano bamunkuseera abanoonya ekikumi ekyokukola ki bakaceere betuyita bakaceere abo bandibadde bobakola naye abantu abali waggulu nsuubira nti abamu bandibadde nga bakola ki nga oba n'okulekulira ne bagamba kati emirimu gitukoze eki lwaki ngamba ekigambo ekyo nti sente z'omuwi w'omusolo nnyingi ezonoonekera mu mbeera eno buli bwe tufuna amataba lwaki nti prime minister ajja ne konvo Idi najja ajja ne konvo n'abakungu abamu abavunaanyizibwa ku kibuga abantu abanoona sente z'omuwi w'omusolo ne balimba nti ensonga tugisolovinze ewedde essaawa ya leero tuwemuse Katonda abakoze eki abalaze nti bye mwakola kasasiro era temuli olw'ensonga nti amazzi gazze mu ddakiika 3 nga buli kizimbe eddakiika aga naye mu ddakiika 3 ebizimbe bimaze okukola ki okufulaadinga so kyanaku nnyo okulaba nti abasuubuzi buli kaseera buli ddakiika bagenda kwonoonebwanga emaali yaabwe badde mu kukaaba nga mwe mujja na bukadenge ekifo ky'okujja okutaasa abantu mwe muleeta magye kulaba nga bakola ki kukwata bukwasa ekyo kyannaku eggwanga obanga pulezidenti olumirwa abantu ekyo kyannaku nze mbadde ngamba nti ku mulundi guno pulezidenti Museveni wano ekibuga kino okirambula n'ekiro nze mbadde nkusaba wandizzeeyo ku enjaga eno bwobanga ogiraba kuba obeera wano nakasero si wala nnyo Kinyanya mpindi okulaba ng'otuuka ki kugula kuba ebintu ebikolebwa eno byannaku nnyo juuza ekitongole kya KCCA akamala okusimba omuddo bulijjo batugamba nti abatembeeyi bavaako ensonga saawa za leero omutembeeyi tali kuki kukubo saawa ya leero omutembeeyi gwogobya ayingira edduuka kati yayingidde edduuka maali ye yakoze eki yayonoonese ani agenda omusasula nga n'abaasooka nakaakali saawa za leero abamu engato zaabwe zaggwako sole abamu engato zaggwako olw'okubanja ki sente kakati saawa ya leero ate namba yeeyongeddeko abantu abo ekibuuzo banaasasulwa nga olaba abakadde tebanabakola ki ate n'abaasasulwa ate nabo bazzemu ne bakola ki ne bonoonebwa ebintu byabwe nze mbadde nsaba nti ensonga eno twandigikutte nga si bya bufuzi kuba abantu abamu bajja kuba bagambe banafuzi tebaagaliza nga ku mulundi guli tebamwagala tebakola bwebete ekyo kikyamu omuntu tebamulwana naye omuntu bwakugamba ensonga ekwagala yokugwa kuki kugwa weetereeze amazima bw'otunulira butrenki bwe twakola eno obwakolebwa eno wansi tebusobola kumala amazzi gano agasobola kuba kati gano si makubo bakola trenches okuva e Nakasero nga zireeta amazzi okukka wansi eno mu mwala tebakola makubo era njagala kugamba mwena eggwanga abandaba nti ekkubo lye baakola lino ng'ova e Namirembe ku Bakuli okukka wansi wano ku mwala n'okuva eri waggulu ku Gindi e Nakasero si makubo wabula baakola bwala obusobola okuleeta amazzi bugaleetebwa amazzi gano gava waggulu Nakasero oba otegeera ne gajja naye pressure gye gabeera nako jukira kati eri Kaserengeto gajja ne pressure nga y'amaanyi kati bwe gatuuka eno wansi amazima ekkubo ery'okuyingira we galina okutambulira amazima nga liggale so ne gatasobola okulaba nga gayingira ku speed egye bagakoze eki kuba gagenda okutuuka ng'obulyango butini nnyo obwala butono nnyo tegalina we gakola ki go ne gasawo ne gagamba katwenoonyeza eki kuba yenkuba amazzi togaggalira ki kubo so n'olw'ensonga eyo nti abantu eno babonyebonye nnyo simanyi lwaki oba kobaane oba si kobaane oba kubagoba mu kibuga babagambe nti tetubaagala mugende naye omwalo ogutwala amazzi omwalo omunene twalina wano omwala tebakola mwala bazimba bizimbe business kukola business ngaza omuntu naye si kugamba nti kuzimba ki kuba tosobola kungamba nti ozimbye mwala ng'ozimbye jasi Lugindi lwokka Lusota oba otegeera nti otagetinza amazzi agava Makerere ge gaba gakola ki gatambulira kitegeeza nti negina emiwaatwa bakola emiwaatwa nga giva waggulu gikka wansi ng'ate minene sasi kukola buntu okoze olese era nekino ngenda kuyisa wano ku mawulire nti omulanga guno kugenda wa Ministry ya Works Jeno Katumba Wamala nti
abantu bano abakola enguudo abaweebwa kontrakiti z'enguudo obugoma bwe batuteera mu makubo simanyi oba sente ze mubawaze entono oba ze nnyingi baawula bwawuzi obugoma bwe bateeka mu makubo si bwe buteekeddwa okukola ki okugendamu bagenda ne bateekamu obugoma ng'amazima ni bw'oteekamu omwana ow'omwaka ow'omwezi ogumu tasobola kukayimiriramu ate ng'amazzi agayingira enkuba etonnya e Kampala amazzi ago gatuuka akaala ako ka 20 ne katuuka ne kazibikira bikasasiro ebitakataka nga bw'omanyi nti ekibuga kyaffe tekinaba kutuuka ku ki kakati ne kakola ki bwe kamala okugatta tekasobola kuyisa ki so nja kukubira omulanga nti ebigoma abakola enguudo ba kontrakita bongezeeko ku sayizi ey'ebigoma ebiteekebwa mu myala gy'e Kampala nga bakola ki otherwise era tunabanga tukyakola buno obugomagoma tetulina kye tugenda kukola ki ni bwe tunaazimba Kampala tutya ni bwe tunaazimba Kampala emirundi emeka ne twagala okugenda bw'abeere nga Dubai naye nga tukyakolesa buno obwalayala bwaffe nabo tekijja kukola ki so abantu abatuufu baweebwa omulimo bakole omulimo ate n'abantu abali ku kitundu ekyo babawa obuyinza nti bano tubagambye ekigoma bwe kiti bwe baleeta ekigoma nga tekyenkana bwe kiti mutukubire essimu mu lipootinge awo tujja kuba tutereezeza ki naye ogenda n'owa kontrakita naye n'agenda n'aleeta obugoma nga bwakyana kito bulinga bw'oteeka mu kyalo oba so ensonga eyo nayo Katumba nja kusaba jeno nti nga bw'okute ku nguudo njagala n'ekibuga kino bakikukwase okitereeze naye bino bye batugamba mbu batereza myalo ekyo kikyamu nja tunulira embeera nga bwe yali ku mulundi guli ogwasooka emali y'abasuubuzi yafa ne basuubiza nti bagenda kubaliyirira mu kaseera kano akasente bagamba kafuluma bempulidde abasuubuzamu nga boogera mwafuna ku ssente ezo mukama wange nze bwe njogera tuli mu mwezi gwa Ramadhan tebasobola kugulimbiramu amazima nze mbadde nsaba enkeera oba n'olwaleero abaagaba ssente ezo bafulumye ku lukalala lw'abantu abo abaafuna ssente kubanga abantu tebafunanga ssente wekuba kwafunako mpozi bandaazaabwe obanga abo bennyini abakulu abazigaba nga baziwa abo abakosebwa nga baganda baabwe oba ba mikwano gyabwe naye nga abantu amazima namba esinga obungi mpulira mu luvuvumo nti abamu baafuna naye nga abantu tebafunanga ki kakati baveeyo basome niwe bajja eno downtown basome erinnya ku linnya nti gindi yafuna nga kituufu yakola ki n'essimu emukubirwe nga ki kuba ku mulundi guli bwe baali basindika eza covid oli yayimiriranga ku simu minisita omu n'akuba essimu Saalongo kamesa gy'okalabye oba otegeera naye ng'ate twagenda okinoonyereza nga bambi ate driver we gwakoze eki gwakubidde essimu ate ali obulungi so kati n'ensonga eno kye baba bakola bakirireko wano wansi ekigasa kyo obutajjaano ku dduka buli omu ne bamuwa ssente ze nga buli omu akola ki nti gwe tukuwadde kati nange simanyi kye basinziirako go ge mazima amatuufu kubanga ekitusabye amasimu gaffe good enough nti gali muki mu ndagamuntu zaffe mu bannya gaffe kitegeeza nti kwoteese woba gateekako ssente batuwa olukalala batuwa olukalala lw'amannya ago bagapulintinge bagateeke mu mawulire kuba bannamawulire bangi tulina amawulire agasobola okufulumya ki nga ne ku TV babikole ki ne ku simu ne ku TikTok kati enaku zino TikTok ekola ki bafulumya amannya ago kye tuba tukola ki kuba kati ensi ekoze eki ekyuse esenvudde nti ebintu by'ennaku zino si bya nkukutu si bya mu kajjeeri bakuwadde nti bakuwadde kati kwekulimba banno nti tebakuwadde ate nga bakoze kiso kyembasabira omulanga kyenkubira omulanga ekitongole kya KCCA nti mukomewo wansi iddinga bw'ogambye nti njagala kutereeza Kampala bino bannaye nze njagala simanyi nakumanya ekizibu kya Kampala si batembe ekizibu kya Kampala mmwe bakulembeze wamwefuula nti mwagala Kampala ate nga temukikola ki wabula muginununta buki gw'omanyi nti bw'ogoba booda n'ogoba takisi n'ogoba abatembeeyi gw'oba ofuuse kingi nedda ebizibu ebiruma abannakampala bingi nnyo saawa ya leero tebaliiko bano bagamba abateeka ebintu mu kkubo biti naye nga ebintu ekkubo lye mugamba ndaba bwala buleeta amazzi mu mwala oba oitegeera kati simanyi oba eryo liba kkubo so nja kubasaba nti mutereeze mu nkola yammwe ey'emirimu embeera nga bulijjo bw'ogiraba nga bw'onalaba nti waka taata taliiwo bw'otuuka ewaka nga waliwo eyafudde embeera teba nnungi saa ya leero buli atuuka mu kibuga kwegamba yeekanga nakwekanga abantu bayita bayomba bikibiso embeera naye era tena bakuterera kubanga bali baganda baffe naffe otuli mu dduuka nkugambye nti nsinziira wano nenva nenyingira ki edduuka oba kitegeera teri musuubuzi ava buvi eri mu ggulu n'agamba nti ntandikidde muki mu dduuka era omuntu oyo atandikira wansi omuntu oyo atandikira ki kati essaawa ya leero abantu abo bannaffe bali mu kubundabunda
nkugambye nga ntandika naawe ne kugamba nti abaali bavudde ku nguudo abamu nga balinako akasente bayingira ki bayingira maduuka kakati amaduuka ge bayingira kati bino bye basanzeeyo ani agenda obasasula kyekibuuzo gwe wabagoba ku kkubo obadde obalagira okugenda mu bizimbe oba yabazaala ani kwaba agenda okubasasula kuba nabo bakoseddwa ki emaali zaabwe oba onfuna so kyenkugambye nti kino batuletere momondi we are protecting the gains naye gains gye batugamba tutandise ogikola ki ogirabako ebyo bino betukuuma kati mulozezzaako tulozezzaako ate nga tukyakola ki tukyalozaako kuba enkuba ekyakola ki wabula omulanga gwange bajje batereze Kampala nga bwalina okukola ki baddemu bazimbe emyala nga migazi enkuba bwetonya kwegamba tusigaze enkuba eva ku kizimbe naye si kuva eri kuba kujja eno kuyingira bintu by'abantu nga gwokera ku makyo gy'okudaala ekyo kikyamu okudaalira abantu era agenda okikola tuli ready okumugobaganya n'emisinde oba oli ku TV ng'odde okukudaalira abantu bakoseddwa maali yaabwe tebanaba kusasulwa obusente bwe bakozeewo abantu bangi bakoseddwa sente zaabwe zoonoonese nze ngenze mu totala ebizimbe amazzi gakoze eki ebintu bizeemu okwonooneka omulundi guli sente zaayonooneka era ne kuno zikoze eki ate kiyambe n'okuyamba nti etonye weebali balaba buli omu n'akirabako n'agamba kino ki oba okite kuba yatonya kino ne twekwasa kati ku luno etonya eki misana so omulanga gwange nti abatwala ekibuga muleme kutuula mu ofisi kuteeka bugalubindi ku maaso bintu kubirabiranga ku TV na ku TikTok muveeyo nga tiimu mujje ku ground mulabe solution sisi kukudaalira abantu kukeera ku bantu nti abo bazimba bubi oba onfuna bazimba bubi naye nga tonaba kuzimba byali tebinabakola ki kwonooneka oba onfuna motoka y'amazzi ya KCC etandise okugasikamu ndowooza yeeyo ebyo tebirina amakulu tebirina amakulu bajja biwedde abantu basesedde amazzi tebalina ki kulya nsimbi essaawa ya leero bafulumya biliyoni ezi kugoba batembeeyi ezo sente singa baziteeka wano kukutereza amakubo sene enkuba yandize ebiliyoni ezi ze baawa ekitongole kigobe ki abatembeeyi kuki ku kkubo ezo bazegabanya bwezegabanya embeera bwetyo etambula najibu wadde ogamba otya eno kale saidi wano kale tutambule mpola mpola embeera bwetyo bweri mu kibuga Kampala bizinesi z'abantu zonoonese emaali y'abantu efudde buli kimu kisaanye wetwogerera mu kaseera kano emaali eyonoonese tuli wano ku Qualcell abasinga mumanyibo mu kibuga Kampala nga embeera yo yayonoonese dda mu kaseera kano gwe atulaba n'okubanga otugoberera ku mukutu guno gwa Divorce Matovu ndi mu kibuga Kampala downtown gye nsinzidde okubanga nkuweereza embeera nga bweri twagala kubanga tugendako on this street tulabe ate ye embeera eryetya this side tulabe yo ate kiri kikaki embeera nzibu nnyo nyini ddala byatabuse dda embeera yatabuse dda okutwalira wamu era bwobanga otambula mu kibuga laba omukulu agambye tuyiteko ku side eno tulabe embeera nga bweri mugamba mutya twagala kulaba KCCA erese emotoka ebisikamu amazzi okubanga bitaasa ku batembeeyi basuubuzi bana bakolera muno naddala amazzi nga bwe gali ekyo ekimotoka kyekibaleese okulabika nga kiyambako ku bantu abakolera mu bizimbe bino najibu jangodde wano olabe embeerayo nga bweri that's the situation egenda mu maaso mu kaseera kano as you can see abasuubuzi byabaweddeko dda eno yafuuse edda nnyanja Lake Victoria nga boolaba emabega wange wano KCCA ereese ebimotoka ebiwuuta amazzi kubanga biyambako ku basuubuzi abakolera mu kitundu kino n'enteekateeka eno tulabe oba kiki ekigenda okukolebwa mu kaseera kano naye nga KCCA etuukidde mu budde naye bunaaba budde buno ogendereza amazzi agavaawo najibu waggulu ku gundi which sub county is this waliwo abuuziza wano ku TikTok iyo inchi Salvador said apologies to him. I saw that post by the way. I also saw that post yagiteeka ku X nagiraba and I laughed nange naseka laba mazzi ekiri wano embeera bwetyo bweri
KCCA twagala kulaba kiki egenda kukolawo mu kaseera kano oluvannyuma lw'okuleeta ekimotoka ekigenda okuba nga kinuunamu amazzi mu bizimbe bino. Bakolera wano bo bizinesi zayonoonese dda. Nakugamba kati ate ndi mulalamuko mu reporting naddala mu kibuga Kampala embeera njikuwa yakagwawo embeera njikuwa naye nga twogera ekizimbe omwala gwonna kivuga gukyagenda mu maaso balage ekizimbe kuzimba waggulu ku mwala gwo kukyagenda mu maaso bwe twogerera wano tuli Parsel bwe tuli essaawa zino twagala tugende tulabe KCCA epulaninga ki tulabe KCCA epulaani yaayo eriki mu kaseera kano. Abantu ani asibye ku wetwogerera this is the current situation here downtown. Batulaba mu kaseera kano KCCA baleese nzija njagala kulaba embeera nga bweri atulaba. This is the current situation wakati mu downtown embeera bweti bweri bwatulaba naye KCCA etuuse okulabika nga eyambako ku basuubuzi abawangaalira muno n'abalina mu bizinesi era nga bwe tuvudde sayidi eri ne wano bali mu kubanga bayoolamu amazzi okugayiwa ate ge bayiwa wano tetumanyi gye gagenda kusibira nga boolaba mu kaseera kano nga n'amazzi ge bayiwa wano nago tetumanyi bagagenda kusibirawa naye ng'abatuuze batandise okulabika nga bajjawo amazzi gano. Gano gaba gaddawa gana gava wano gaba gaddawa gabina okuyiwa wali mwala ebiyita wansi kati oba babiteekayo bubi wansi oba amazzi tegatambula kuba kati amazzi go galaga geesibye tegalina gye gadda era galina okuddayo kuba kati waawo olabawo gabulokinze waliwo load block awo. Bano abatulaba embeera bwetyo bweri tuli wakati mu kibuga Kampala kuba kati ne bagamba gasena tegasobola kuggwamu kati ne pampu zizikira buzikizi zebatutee zizikidde tezirina maanyi amazzi mangi. Kati bwe bagavaako galina bwe gaddeeyo wansi bagakomawo bwe bagavaako awo amazzi galina gaba gaddayo buzzi wansi awo tegeeza gwe kyomanya balina okusena amazzi mpaka nkya okkalira bwebanga bagasena balina okugasena mpaka nkya ne bino emmotoka bye baleese nabyo byennyini okugavaako nkya era kati bano abannabukeera n'abapentagoni wano wonna mu kwaliseero okuddamu okukola nkya bizinesi zigaddewo kati bizinesi era zibanga ezigaddewo. Guno si gwe mulundi ogusookedde ddala embeera okubeera era guno si gwe mulundi ogusoose kyabeerawo ko gwasooka nga yakatandika ozimba wano n'asalawo n'atekamu ebigombe byagenda nga bisalawo wakati mu kkubo naye era naye biraga tebirina mugaso gwe bikoze. Ekitegeeza nti wano wetuyimiridde wano waliwo ebigombe biyitamu wansi era waliwo wano tebiriwo bibiri wali bwe yabizimba bisalamu awo wansi nga birina okuyiwa eri mu mwala wansi naye ate yabizimbira waggulu nnyo teyabiteeka wansi ate teyateekawo nti waliyo ekigundi ekirina ofuluma eri mu bizimbe nga kijja bigoma wabala byatandikira awo nga ku kkubo bitandikira ku wennyini. Embeera etabusa tulaba essaawa zino abali mu kibuga Kampala. This is not business as usual.
mwandigambe this is business as usual but it is not. Wetwogerera abalina business wano KCCA eri mu kubanga eyingizaamu pipe zino kubanga zisikayo amazzi mu kaseera kano nga ekibuga kitabuse. KCCA eri mu kulabika nga ereeta pipe ne generator pump okubanga zisikamu amazzi. Tulabe embeera bwegenda okutambula bwatugoberera. Webale kubanga osubscribinga Celebrity Truck Extra UG. That's the kind of situation that we're right about now. Najibu kugenda nnyo. That's the situation. Abantu tebalina bwe bayita. Abantu bagezaako okulabika nga bafuna bwe bayita naye okulabe KCCA kyegenda okubanga ekolawo mu kaseera kano okulabika nga basikayo amazzi mu bizimbe bino naye nga bwe twogerera embeerayo abasajja bagezaako okulwana bukubirire okulabika nti bataasa emaali yaabwe mu kaseera kano wetwogerera Najib wetwogerera bagezaako kubanga bataasa emaali yaabwe mu kaseera kano so kyenyimiriddeko wano wamabega wange kyekimotoka kya KCCA wano wenyimiridde kyekimotoka kya KCCA kizze okubalika nga kisikamu amazzi but the situation Erifu Media bagala kulaba tetugwayo akati embeera bwetibwe eri ekizimbe bakiraba kyampozi ogambye ki maali yange efudde twogerera emaali efudde emaali y'abasuubuzi abawangalira wano bakolera muno mu kibuga Kampala emaali y'abasuubuzi efudde ono agambye nti Lukwago yawona agazibu ono kwayisa ebisaidi wali Ajibu tambule muko tudde wali ndabawo ekimotoka kya National Water and Sewage Corporation Kampeko. Embeera bweri mu kibuga Kampala abatulaba n'okutugoberera ku mikutu gyaffe ndabawo ekimotoka okuva mu National Water and Sewage Corporation ekituuse ebimu ku motoka ebiza okutaasa ku basuubuzi n'okutaakiriza emu ku maali yaabwe okubanga eva mu mazzi mu kaseera kano netwogerera tuli wakati mu kibuga Kampala downtown wetusinzidde okubanga tukuweereza embeera nga bw'ogiraba erifu aliwa tuli wakati mu kibuga twagala okuba jangu tuyite wano twagala okuba nga tukuweereza kaakati ekiki ekiriwo mu kibuga Kampala and the situation accordingly wano tuli ku Hamu side ya Hamu this side nga bwolaba ekizimbe kya Hamu ekyo tugenda kulaba ekimotoka kino kizze kuyamba baliwa abalumbiddwa amazzi mu kaseera kano ogala tutunulire embeera nga bw'ogiraba
mali tunakudda wali nabiri bangwe tugenda kubanga tukuweereza embeera nga bwogiraba era KCCA bagezaako kulabika nti bazze kwata kakati ababoda baba bapakirize wano bana etuzze kati mwogere bane mutubuli ekigenda mu maaso okukwata mali yapene evudde olinga temwatusasula muntu atakonya kazinda yokwata ne mali efudde eri eno naye gyevudde eri waggulu yonna nze ntambula mu maduuka ag'enjawulo munvumira kinze banna uli ebigambo byavamu byanvumi. This is the kind of situation abasuubuzi abali mu kibuga Kampala mbeera gye bali mulaga kimotoka kati bafa baffe kati mujja kunsalirawo kyakukola simwe mwansomesa omulimu guno. This is the kind of situation eriwo kati Kampala as you can see nga bwe kugambye nti okuva gye twatambulira n'okutuuka wano egenda kubanga etaasa kubanga kuyambako abantu mulabye omukazi bwanvumye ne munne bantu bakambwe nze banvyereko ddala tebamanyiira abaddeko gye tuva gye twavudde eri tusoose kwata bimotoka ova gye twatandise nga tambula ffenna muso okunjulira nsoose kukwata bimotoka tomanyira naawe amanyira nawe ku live wano nja kubulokingirawo sawa kummanyiira ati kuli obusungu buli nnyo mundeke nkole omulimu gwange. Okuva gye twavudde eri waggulu wedda mbalaga maduuka maali y'abantu efudde yokka emmotoka byakajja naye olugezigezi mulina lungi awono mu first class gadgets alina 10k followers amanyiira abantu tunda ki oyo gasiya kakati ndi mukambwemu kati nange ndi mukambwemu nange kati ne unayomba ate ndiwadde okujjako ne kamera bali ku live ne mubanga muwuliza mpuli tewali buzibu nebo tobiriimu sebo oza kukima mazzi onagaye mbu kiyamba nze kiyamba nze mbajjako nina kamera endala wano wansi ennene nje ngenda bafiirako wakati nina mukumaliriza nkooye seo temwampaddeko transport kale wama we bali kuweereza abantu naye bwe twogera essaawa zino amazzi g'embalaza eri mu bizimbe ebyenjawulo emmotoka ebyenjawulo ebimaze okuba nga bituuka okuyamba naddala abasuubuzi abawangalira mu kitundu kino amazzi ge balumbye saidi wali tugende wali kale onagambe weereza va mu kusoma komenti anti mbwedda njagala nyigamu okuva ku makya obwedda njagala nyigamu okuva ku makya amazzi galina kuyita wano amazzi galina kuyita wano seeka kiri kya leero yamutulaga okubatali mu mativu ntandike amanya Sharifu Kakama chairman oveeyo tulabe bulungi ekifaananyi kyetwagala kubanda bubuze amanya Sharifu Kakama chairman wano Totara Building Center naye amazzi wano kye gatukoze kuva mwaka guli ne kati gatuzzeemu government tool centers wammwe ba tiktoka babuloga abantu baviirwa emaali yaabwe sizoni ewedde ne kati era gatuzzeemu tuli mu mabanja looni zikuloni tewali sente ze twali tulabye ekyamazima president twakuwagira kubanga obuwanguzi wabufuna bungi nnyo wano mu Kampala bwotafunanga lazima bano abantu emaali yaabwe yafa sizoni ewedde ne kati amazzi gaago gajjudde era emaali efudde kweri baako kyokola omulanga gwaffe oguwulire bulungi kubanga tetuli bulungi mulundi guli sizoni emaali yafa nenooneka ne basuubiza okubadduukirira embeera eri etya yo embeera eyo okuva ku olwo batusuubiza nti sente
baziweereza Nabbanja Prime Minister wa Uganda n'essaawa ya leero tewali muntu yakutte wadde 10 nga kiva wa Prime Minister. Tetumanyi nsonga eyo twakola ne twewandiisa ne batuwandiika ne batujjako amannya gaffe tewali alafunye ssente ezo. Tetumanyi buzibu ki President yatusuubiza n'atuwa ssente n'atugamba atuwadde biliyoni 2 naye n'essaawa ya leero tetuzifunanga. Eno wansi mwali mwaza bizinensi kuva embeera eri bwe yaggwawo mbadde mwaddayo wansi eyo. Kituufu amazzi bwe gatukuba luli era bannannyini bizimbe ne batwongeza ne karenti naye ne tuguma kubanga eno wansi ffe bamuntu banfuna mpola we tusobola ne tugamba katuzeemu mpola mpola emmaali ne tugizaayo naye era sitiiru amazzi batusuubiza nti bakola emyala KCC yajja nekola strategy yonna myala ne bagiteekawo naye era sitiiru amazzi gakomyewo ate gakomyewo misana kati gaba kukomawo kiro era twandibadde nga tetulina kye tukoze eki kye tufunye. Taata obuzibu buvudde ku kisoko gye wano taata. Kugamba otya mukama wange? Ndi bulungi ogamwe. Bulamu bulungi. Kakati obuzibu bwe tulina wano, obuzibu bwe tulina buli bumu bwokka. Hamu. Era hamu mulabe waggulu awo mbadde ngenda mukuba ekiyinja oba ekkofulo gye mbadde nkute mu ngalo. Omusajja oyo talina makulu. Mumulaba awo ajja n'azimba ayambala t-shirt emu takyusa. So ngeri gyatakyusa ngoye ng'ayambala olugoye lumu byebizibu byatuleetedde. Ffe tukolera wano wansi n'aw'amaduuka naye tulwanye n'ebintu ng'ebintu byaffe byonooneka. Guno gwakubiri amazzi gaatukuba ogwasooka tubadde ne Nabbanja tubadde mu nsonga za kutusasula ssente wano. Nabbanja juzi twagenda mu ofiisi ye n'atwekweka buli muntu bantale yuteya biki ebyo yuteya kasiita basejjito batuteekako na mitemu aja ssente ze baagala tubawe ku ssente ezaki gavumenti ze yatuwa. Gavumenti yatuwa obuwumbi 2 twagenda wa president ekisozi ne tumusaba ssente n'azituwa ne ssente zaalaalira wa Nabbanja. Nabbanja tukutegeeza wajja wano ku dduuka lyange n'ongamba ogenda kunkubira essimu tukutegeeza kwata ssente z'abantu ozibawe. Twafiirwa ebintu abantu bano bemulaba n'abali wano bafiirwa. Eyo basement mugiraba n'essaawa zino abantu bafiiriddwa. Basement mugiraba ekimotoka kiikyo kiri mu kukuba amazzi. Mugambe hamu agule omwala amazzi gasobole okubeera nga gatambula. Akatuli kaako mumuliseeyo mulabe akatuli ke bateekawo awo. Akatuli kasobola otwala amazzi g'ekibuga kyonna ako. Akatuli koolaba kasobola otwala amazzi g'ekibuga kyonna. So kyenva mbagamba bagambe hamu gavumenti etegeeze hamu ajja atereze ekkubo ery'amazzi amazzi gasobola otambula. Hamu essaawa yonna hamu vaayo ojje otereze omwala okusinga okukinagukiranga abantu n'obagamba nti abadde awo waggulu. Era nze ngenza okuva wansi ne baŋŋamba nti abadde awo naye singa mulabye balengera mukuba ekiyinja oba kofulo gye mbadde nkutte. Hamu obusungu lwakirina bungi nafiirwa emmaali omwezi ogw'11 nafiirwa emmaali eri mu bukadde 2+ n'essaawa eno tufiiriddwa. Ebintu ebimu tubibanze mbikutiya tebitegeerekeka. Kati oyo hamu nga mulaba ng'omuntu. Hamu tukugamba ekigambo kino yanguwa tereza ekkubo. Bw'onoogaana kutereza ekkubo ly'amazzi tugenda kukunga abantu bonna abali ku kibuga mu Kampala twekalakaase. Tugenda kwekalakaasa olw'emmaali yaffe efa. Okuva ekizimbe kino we bakizimbira okuva ekizimbe kino we bakizimbira amazzi galinga tegayingira naye okuva lwe bazimba wali amazzi gayingira. Kituufu tetumanyi kituufu batugamba nti kiri si kyekizibu lwaki amazzi ebbanga lyonna gadde gatonya nga tegayingira kati essaawa eno gayingira nga bwe gaagala. Tegayingira mu basement wokka ne levo eya waggulu amazzi gasoose kuba ku levo ya waggulu wonna ne gasooka gonoona. Omusiraamu twetaaga justice kyetuliko kati bakatwageza renti tuvasasula renti kati saa zino balina tuwa renti waffe gwe twakasasula ebintu byaffe byenena bifudde biweddewo batuseekako guduwiru lwaki oshegera basekubatembeesawo tuwa sente tezaatuuka sente zazisibira wa Nabbanja twagala bakompaseti ng'abasuubuzi nga bwe bakyogera apu tukunamidde nebasukuba tubakunamidde efe obusuubu tulina bungi amu tukunamidde
tukunamidde go ge mazima. Musage musirike tekawo kamera. Tekawo kamera amu tukunamidde. Ensonga eno tugumiikiriza okuva omwezi gwa 11 omulundi ogwasooka nze emaali yange yali mu basement nefiirwa soko sirike emaali yange yali mu basement nefiirwa sente nyingi tebampa yadde ebibiri baŋŋamba simanyi efuna lisiiti edduuka tulirimu babiri saafuna yadde ebibiri guno omulundi ogwokubiri negattagatta nenzizaawo nempangisa akameeme emaali yange era yiyo egenze ani avunaanyizibwa ku nsonga yotusasula tuwe sente zaffe zetuteekamu emirundi egy'ebiri bali ku batembeeyo n'emaali yaffe weefa emyala gino baazimba obwala ng'obwa ttooyi obugenda mu nnyumba zaabwe guno omwala gwalina kubeera nga munene mugazi naye obutuli obulinga obutuli bw'enkoko olina okukola omwala nga munene naffe emaali yaffe efa tulina abaana tulina amalooni tulina ebizibu byaffe bitayagala kuttottola amabanja agawera ge batubanja naye babeere n'ekisa abatukulembera bo tebajja tukkiriza bigendererwa byabwe ffe nga tufiirwa emaali yaffe sigadde zakulamukayo ng'okuttotala bizinesi tukulaba nnyo twagala nnyo tuseyo tukuwadde amawulire gano gatuuse nga bwe tugakuwadde tukwagala ogatuseyo tunuulire olaba abasuubuzi gye tubaddeko laba amazzi bwe gatukomye ngambire hamu atereze wano hamu yo yiri enyiri atalina buzibu yayendo wafu amazzi gagenda twala abantu hamu atuyambe tukusaba busabi hamu tegaliyo nerabe emaali yaffe efiiriddeeyo tutunako eri mu maduuka emaali yonna egenzeemu amazzi bali bakola batugamba banazimba ebizimbo mwala gutatereera naye laba pressure nga twagala tufaye mwagala mulabe nga tufa basajja mmwe mwagala mulabe nga tukaba mwagala mulabe nga tufa mwagala mulabe tulyewa basajja mmwe byonna mubikoze mwagala tulyewa basajja mmwe mwagala tulabe nga tufa mama nabbanja mwagala olabe nga tufa musikazi gwe oba sikira kyenkuba gye baba basiba bagisibire bwa basiba enkuba ereme kuddamu tonnya bafune omulogo asiba bagiroge olabyeko ku muntu bateekamu okuyisa amazzi enkuba etonnya nebiziba obuntu enkuba ebibeera yaziba obugundi webuyita kasasiro wayita tugenda tereera tugenda mba mu California no California yagamba nzimba America muyinza okwanga mutuuseeyo yagamba azimbye omwala guno gwe mwala gwe yazimba bizinesi zifa abaana baffe balina okusoma buli kimu kyonna kiweddewo kinagera ku kino obudde butadde ku batembeeyi naye laba wano eno laba emaali weefa abantu osooka obalage ekiri wano najje bujangu wano ebintu by'abantu ebifudde ebintu byaffe byenena biweddewo okiwulira kawansi engato zizino tuzikwatidde mu ngalo balowooza ffe tetutegeera batufuula basiru hamu atuyambe bambi laba Uganda esinga Bulaaya hamu atuyambe embeera bwetyo bweri sabira najje Zemba waggulu nga nteesa ti bakama baffe abatutwala mu downtown mutusaasire mutuyambe muzibikule emyala ensonga yonna evudde ku myala amazzi tegalinawo we gatambulira ensonga kulaki gatuuka ne gakuba ne gamala ne gadda mu bizimbe tubeegayiridde bakama baffe muzibikule emyala tukooye okukola damages ez'obulikadde mutukusabye mukwano zibukule emyala ekirungi naye amu abaddewo awo waggulu n'ayimirira n'alengera abantu b'okukwalisa era awo nga bakaaba sesebusesi nze mbadde mulaba anyimiridde awo naye nga bamugamba ozimba omwalo ogwo ogwawo omunene yagamba kimu eyo puresensi mpanvu kati ekibuuzo kyange puresensi ezimba omwalo ogwo esinga eyasimba ekizimbe kino kuba amazzi giganayitira okujja n'ekyo kyennyini nakyo kijja ggwa kuba nakyo tekiri ku pulaani eri awo basima busimi wano ne bayiwawo amayinja
okyabandooza ekikuba ndizimbye omwala oguleeta amazzi agava ewaggulu enakasero amazzi nga gayingiza omwala ogwo ate gwalina okugazibwa wansi so si kuzimba buzimbi oleka abanno nga bakaaba okyabandooza so ekituufu kiri nti omusajja oyete bakole ebintu ebiriyo mukwana akedi n'afuuka munnaatatamanya yali muyiribi nga ffe mu yennyini naye yali awo atuuse si w'amaanyi nnyo n'alumirira omuntu gye yafa kubanga tosobola kugamba munno nti gwe tolina kyoli tolina kisiina kyenyiza boogera nammwe tuli bannayuganda ye muzungu lwaki tagenda e bulaaya n'azimba eyo agenda e bulaaya balandiradi bazimba bubi ekizimbe kino nekyo ekiriwo ekyasookawo walawuliddeko aleno nti amazzi gajjudde otuwako extent bannange naffe tukooye okulya looni banka zitubanja ziri ezasooka zaffa ne kati era zifudde ddala ddala ffe tunaasigala mu looni mpaka ddi tusasula emisolo tusasula rent omusajja wuyo adde yakongeza rent wuyo sente ziera zifudde ffe tunaasigala abaana baffe bali waka tebasoma tugezaako okukola tukyuse embeera zaffe tusasula misolo tuwulira nti sente baziwadde bano na bano ffe tebatuwa twaza gwaki ddala pulezidenti Museveni twaza gwaki lwaki ffe tebatulowoozaako abasuubuzi twabakola kinaye lwaki abasuubuzi mututulugunya ne mutulugunya omusolo ne mututulugunyisa mu bizimbe omusolo ffe tusasula omungi amaanyi ge bateeka ku batembeeyi kitebagateeka ku mwala okitegeera enkuba ekwataganira n'omutembeeyi saawa zino ne batumalira ebiseera buli kiseera duka naye nga tebasobola kudda wali nti batereze omwala kitegeera emirembe bagitumazeeko ngaffe banansi tetukyalina mirembe kitegeera akasente akabasubizibwa mwakafuna waliwa wadde olwataano ne batutambuza ne tukola buli kimu ne tusalininga batuweereza bino batumazeeko emirembe tetukyalina buweereso kiki bakoze omusuubuzi yasasula omusolo yasasula layisinsi bw'otulugunya bw'okwata bw'okuba omusolo buli gw'oyagala kati amazzi gagera mukikozesa fujjo afiirizibwe kikamwagala lwaki temujjana mututta mulete bulesi biboloka mutusaanyewo eddoboozi kasaffe eddoboozi lusuusizza bekikwatako embeera bwete bweri wakati mu kibuga Kampala ebizimbe ebyenjawulo tutudde wano nga tulira embeera nga bweri mu kibuga Kampala KCCA mu mbeera ewasebwe mbadde wansi gyenva nsobola okukirya wansi eyo genda olabe emaali yonna ejjudde amazzi wakyagaana tugedeaba banda embeera etabuse najibu jamu tugenda najibu bakoye Uganda egenda mbeera nga California wanono kukona wano boki kwalise wekyogerera emotoka zitaze kubanga zijjamu amazzi okisikayo amazzi okuva wansi emuku emotoka akakundi kebadde boogerako ndowooza kano kebadde boogerako ndowooza bwe bagamba katwala amazzi nagiigo abantu badde boogerako nti baateekawo akantu katono nnyo bwe kati akalina okubanga katwala amazzi okusaidi wano
So ebimu ku nsonga zibadde beesigamako abantu okwogerako naffe mu kaseera kano. Banaye ndowooza mbalaze bulungi, this is the Ham building abantu gye badde boogerako eri ku mwala nga bw'ogiraba gye badde bagamba nti banaye tuli ku Hamu. That is the building. Tutandikira eri kweyongerayo n'otambula bw'oti naye kujja otambuza ekifaananyi kino nga bakiraba kamera etambula very mpolampola balaga ekizimbe kye boogerako abantu. That is Ham building abantu gye boogerako ate bagamba nti abali ku Hamu bo tebakoseddwa n'abali sayidi eno bagamba ate bo basinza okuba nga bakosebwa mu kaseera kano. So kati bekikwatako mu mbeera eyo muwulidde ebigambo by'abantu ndowooza mujja kuba mubayamba mu ngeri y'enjawulo okulabika nga mu kaseera kano naye nga emmotoka byo ebisikamu amazzi weebiri batandise okuba nga basikamu amazzi naye amazzi agali wansi awo mangi. Amazzi agali wansi awo mangiko gawererako ddala nnyini ddala mu kaseera kano. Soko stopping bali mu nnyiike ey'amaanyi beekalakaasa lwa bonna nno bagamba Hamu yavuddeko obuzibu buno. Abamu bagamba n'obujulizi bagamba emyaka 13 gye bamaze ku kizimbe kuno bakalaba amazzi nga gayingira emirundi 2 luvannyuma lwa Hamu kubanga azimbawo ekizimbe ekyo. Abamu kye tutalinaako obukakafu kuba batugambye n'amazzi gatandise okuyita mu bisenge kati tegayita mu makubo gaago gayita ne mu bisenge by'ebizimbe nga gayingira. Okitegeera embeera ogisanze otya? balina ka vidiyo kendaba wano naye nga ye embeera tennaba kubeera nnungi. Abantu Hamu bamwinako obusungu. Hamu bagamba yaleese bino byonna byonna okuva yatandika ozimba emyala abantu balina obusungu emifaliso gy'abantu gyononeseera ebintu wansi byonna bifudde teri akwasizaamu naye nga kino Hamu aveeyo ate bannaba kubawa akasuku sente bajje balabe bano abantu ate bannaba kukola bangambye abaddeko wanaze n'alaba embeera iyi vidiyo ngiina yino omulabye ase n'alaba kyekigende mu maaso wangi Hamu yamanyi Hamu mumugabire ekizimbe mumugabire ekibuga tumanyi amaduka gaga Hamu gonna gakola gonna fetuli maziga naye yakikola kigenderedde yatuganda kubagadde lwaki agateeka myala lwaki aziteeka myala lwaki bwe gazza amangi obedda gakuba gonna galeeta eno mu kizimbe kyaffe. Oyo omusajja mubi nnyo ze yantamye sagala mulabako.